Finally Chosen Becky avuddeyo n'ayanukula amujja we amukakasizza ye ajja kufumba. Ne bwe munaleeta abaana ne bwe munaleeta abakyala ne bwe munaakwata waggulu ne mukongojja ne mujjayo ebyayita by'omusajja Chosen Becky no relationship agenda fumbayo tajja kulemererwa nga ye. Ono yamuwaabidde wa minisita ne bakakasa nti yamwekakaatikako nga tannaba kuba nga yetuuka era Professor Ssekaggya kasita atonnya bati ekyaddondo wakati Chosen Becky amwanukudde wabula abakyala mu mbulire omulembe gwakyukamu oba nedda olw'ensonga ebyaddala omukyala ono ye yabeeranga waka nga buli kimu Professor alina okukiyiga akimuleetere ku mmeeza wabula ebiseera ebisinga embeerera bikanga yakyukira ddala wano nno omukyala agamba nti bajjamu obuyambi ate n'ekirala omusajja amwekakaatikako ng'ebiseera bye ebyokutuuka okwegatta tebinnatuuka. Nkusaba njagala owulizeemu Big Voice ono alina point enkulu nnyo wabula njagala tukuteesezaawo mu comment section. Ani akusesa teri musajja aswa kutuula nawe nga tokola tolina kyoyingiza ng'olize kirimu Ssekaggya tewaliza nnyanya Ssekaggya firiji yafudde. Kati Chosen Becky ye yamutaddemu ne ticket ne visa yamututte Saudi zonna sente za Chosen Becky gwali abisobola butyanga bwali omunyisiza ennyonyi wali omunyisiza ennyonyi ebintu ebimu mulekera bitu zunzizaako ye bw'osaba justice bali bakulaze kama kaga nti gali butere tuula wansi okakkane bw'oba yagala justice kola ng'ono mukasimanyi mayirungi genda ku live bakufune sente za business twakyali bufumba obugenda tula muterere emmese bweva mu mmese efuuka musonso toddamu okunzungirako goyina engumbagumba ng'otategerekeka olaba kulekawo ne balagala mayindo toddamu kututawanyiza wano gwe obuddewo bwaweddeyo ate buli ngeri gy'olaga mujjawo nti oli bubi naye akongera okulaga pressure wenna okoze olinga Brenda Miles Brenda ono owe Saudi si Brenda Miles tokambuukira kano kamalaaya kano ka Brenda kano abakazi mwenna kino mukikwate ekyokuyiga kinaganye ndi mu bufumbo kinaganye obufumbo bwange buli ku chat olina okuba n'empisa olina okuba n'omukazi ng'oli mukozi mukwano obufumbo si butambaala obufumbo si bukaaya tosobola kubabuuza kyayagaza Chosen Becky amayindo omumpi fudde omubi ne balekawo gwe nnyindo oludaalo kyekyaki because akola nnyo era abadde oli omusajja abadde amanya maka gono simanyi amiru ng'akimanyi nti Chosen Becky ku 10 yateekamu 90%. Bakazi mwe muyiga okukola temutuzungirako nnyo obudde bwali maze ng'okwata transport ogende wa baramu teekamu omuddala gw'ennyanya gwa mitwalo 3 kugenda mu wino ogul'ennyanya akatasa kabbiri oyiwe ku lubalaza otandika okukola tolowooza nti omusajja waba atandise okuyaayuka agenda kudda agabe hani nkomyewo ewa Chosen Becky nvudde tekisoboka kyalamu bannange ki ekibadde wano mu nsi wenna osibye obuukaayo ogenda ozungatta nolinga mpumumpu tenuganye wadde Chosen Becky yabwa bbaawo era saabyagala naye tuulako wamu bwetunakira musomeyo nga walimu abasajja bala bakubira amasimu abakukwana notugamba otya toddamu kuzunga bintu ddamu okunzungirako goyina engumbagumba ng'otategerekeka olaba kulekawo ne balagala mayindo toddamu kututawanyiza wano gwe obuddewo bwaweddeyo ate buli ngeri gy'olaga mujjawo nti oli bubi naye akongera okulaga pressure wenna okoze olinga Brenda Miles Brenda ono owe Saudi si Brenda Miles tokambuukira kano kamalaaya kano ka Brenda kano akabadde ne Joviana mbo bakola birthday tosobola kutula kwa muno yiyo amagezi omuntu ng'oli mu bufumbo wenna ne bwoba oli ku WhatsApp ng'ofumbo buli ku WhatsApp omusajja engeri gye yakukyatingamu ng'atandika okwagala omwezi gwe yakuwa myezi 2 bw'ogutandika ogusala ng'atandise okumagala bw'ati sira ekigere kimu kiteeke mabega kino ekyomumaaso kitekeka kigere kisajja ky'oba otandika otambuza okendeze ku lavu gy'obadde omulaga gwe bukyanga beera nebba omuzaddemu abaana basatu oba tulaba excuse na bizibuzibu bigwawawo toddamu nze kunzungirako balamu agenda kuyamba ki mpozi bajjajja bakinda zina enkisa ndabyewawo abadde azungatana bweza bakama bange kazi obyo naye badde etandise nosibye obuukaayo ogenda ozungatana olinga mpumumpu tenuganye wadde Chosen Becky yabwa bbaawo era saabyagala naye tuulako wamu bwetunakira musomeyo nga walimu abasajja bala bakubira amasimu abakukwana notugamba otya toddamu kuzunga bintu bya kisiru kati kwegamba fe bali mubwasinga omumaaza tubala amagezi totwala amagezi g'olina kuba nti ng'oli VIP maaza ani akusesa
teri musajja aswa kutula nayo nga tokola toyina kyoyingiza ngolize kirimu sakaja tewaliza nyanya sakaja firiji yafudde kati kezo ni Becky ye amutadde mu ticket ne visa yamutute Saudi zonna sende za kozo Becky gwali abisobola bitanga bayo munyisize nyonyi oyo munyisize nyonyi ebintu ebimulekera bitu zunzizaako ye bosaba justice bali bakulaze kama kaga benti gali butere tula wansoka kane boba yagala justice kulangono mukasimanyi mayirungi gendo ku live bakufune sente za business twacha ali bufumba obugenda tula moterere emmese bweva mu mese fuka musonso toddamu okunzungirako. Salamu alaikum agati nakalembe omusemi w'edduwa bwoba wenyiyembeera embi yankusomere ku dduwa abali ebweru mirimu giganye papula zeesibye kino kyekyoto kwensabira omukisa kobe ng'odiriddawa wali wenkusabira n'ofuna emikisa kyoba olabanga abirira ebinyonyi ebitalina kyakulya naawe atalina mulimu jangu kusomere ku dduwa ofuna omukisa eno ennyanja kwesula buli kimu ekisira ne kiba kikujjudde nekikasuka mu nnyanja nekikunta nekigenda nze Agati Nakalembe kambawo ennamba yange yeeno 0752375 temuddeeyo nemwebakira ebizibu nkoye ku nnamba yange eno. Mupapa kufumbirwa nga mukyali bato kati emyaka gya Dr. Bosa kiyakoze kyekituufu okuwasa nga bagenze myaka 27 oyagala kukuwasa naawe okumbe lwaki okoyera obwerere okwekubako ekipali kubanga enkyo omusajja agenda kukyawa bagamba nti ng'osigaza ebifaananyi bya munnange oyo ye mwami wange yali yampasa ogenda kubisigaza otya mu ddiiro kubanga papa kwa salwalira enkya ne babakyawa mbuulira bw'osigala ng'otimbye ekifaananyi ky'obufumbo pasita Irene Manjeri kyeyasooka okugyamu ye n'omwami we mu kanisa kuba byalimu ebyembaga byabwe genda ku Pride Theatre bikyalimu to papa beera n'omusajja mwe studying ebyo simanya kutukuza bufumbo byo mubirindeko musooke mukole sente ojja kwesubya ebirungi waliyo embaga entuufu to papa kufumbirwa musajja ono to papa nkimanyi omusajja wamukowadda to papa kumufumbirwa waliwo agenda okukuba embaga entuufu okaddiwe n'oyo to papa kukoowa ebiri kubanga era yadde ono omuyera agenda kukusuula gwe togenda kukigwako kubanga buli mwezi bakwanjula n'abeewammwe bakoowa jukira bazadde bamwe mubafuula abazuule buli gwoleeta gwayaniriza omuzadde yabikoowa ddala maama lera aleese ono n'akulinda mu kyawagane ate tulina abantu nga olugwa mulaavu sitetasizo kyekizigwako era abavyuwinga sitetasizo bakumanyira baga maama lero yaleese ono anti omutimbire wiiki emu ne bakumenya omutima n'otimba omundi era abavyuwinga sitetasiyo bakukoowadde bakumanyira baseka busisi baga leero lunono yaliko musobola n'okukola embaga yammwe ne muyingira ne mukola kadaali nga muli munju munda yambala kadaali mufune batabani bammwe babagatti funa mutabani wammwe akugatti mukole embaga mu lujja ekyo ekiswalo kyokugenda enamirembe mu bulungi ne mu bubindi ndiba naawe ne mumaliriza ate nga mukoze divorce ate obusajja obwo obunaku busajja obwo bumukusereba yoya ebintu byotayinza kukkiriza omusajja omwavu taliyoya nyama omusajja omwavu tayagala kuyoya ku nyama ayagala nakati ayagala akawunga sima yakazeeko ekijanjala ayagala nambaale bannange bwe mulirya ekinyeebwa tajja gamba nti bannange ekinyeebwa genda wali ogule empuuta enkalu tugiteeke mu kinyeebwa tayagala ekinyeebwa kya bokisi nga kyawuumanga kwata ekinyeebwa kiteeke mu bokisi teekamu empuuta yenkalu kiteekere ku mmere waggulu nga kiwooma omusajja owo ayagala nkejje omusajja owo sima ayagala kawunga ate ayagala kyadwa chwada omusajja owo bwagula obuugi temubeera mata
akuugi nga kawooma nnyo akeeru nga kalimu otuta. Akaseera baana bange nga kawooma nnyo nga kalimu otuta. Nze jja babuulira ku sayiti yange kye tukola. Tukeera ku makya ne tusiika amandaazi gaffe ag'okunywesa caayi. Ne nfumba akaseera ako ne nteekamu amata. Emisana awo ne nnyiga bulungi ettooke lyange ne ndizzaako ne nnoonya engege yange ne ngifumba bulungi nnyo. Lwe siifumba engege ne nfuna empuuta. Ne nsiba empompo zange ne nteekamu eminwe gyange ebiri egy'amatooke, eminwe gyange 3. Ne nteekamu empuuta yange ne nsiika ebirungo byange birungi nnyo ne mbiyiwako ne nsiba empompo zange ne nsaanika ne nzijula ekyemisana oba ekirungi. Nkeera ku makya ne tukanda eŋŋano yaffe ne tusiika akacapati ku sayiti ne tunyumirwa. Ewange gye ndi eri. Ninja senkulu zange ne ndyoka nsiika kye nsiise ekyayi binika eri nkoto kino bulungi nnyo. Nengoba obukoko bwange obuganda ne mbugoba ne tukwata ku kamu. Ne nkakalirira ne nkafumba bulungi nnyo ne nkateeka mu pooti ne nkafumba okufa obufi. Kunku. Naye muli awo baana bange mwefudde bavedevede. Abasajja gye bali abazimba ebyoto ebyo ebirungi ebizungu. Ebyoto ebyo gye biringa biganda naye nga kirungi nnyo bakizimbye nnyo bakizimbisa obujjansi. Oteeka mu buteesinku n'oteekako amasiga go waggulu bulungi nnyo n'otuuzaako amaseppiki go. Ekingu ekyo bakikola ng'omukka gugenda bulungi wabweru. Akammere k'enku kawooma okufa. Naye oli kafumba ddi? Lwaleese omugaati n'alyoka bagamba bannange omugaati nga gudduka. Iye masajja mmwe ebintu ebimu abasajja mubireke. Omusajja omwavu lwaguze omugaati omupya enkya bw'akomawo bannange emigaati gya wano nga gidduka nnyo. Iye bannange obusajja obwavu bulina ebintu bye bwogera. Bannange sukaali nga dduka nnyo. Ekicupa kya soda kituuse eno. Obadde oyagala kituukewa? Olugufu gumeto. Ekicupa obadde oyagala kituukewa? Soda oyagala bamunyonga basembera nti bali mu ekereziya basembera. Tewali nva enkoko yonna yaweddewo. Enkoko erimu ebisambi ebifi bimeka. Sabuni yaweddewo yesebo yaweddewo sabuni yaweddewo. Ne butto yaweddemu sebo n'amajaani gaweddewo. Sebo ne sukaali tewali yaweddewo n'omugaati gwaweddewo. Wamma baana bange bino bye bigenda okubasobozesa amaka. Omusajja agula emmere agistookinge. Gula akasawo k'omuceere. Gula akasawo k'akawunga. Gula obusera. Gula enva zonna stookinga. Gwe bimala okubeerawo akulekerenga ssente gwe zoolaba nti kati leero njagala kugula ku kino olabe. Ate ekyokubiri basajja mmwe omusajja si yagenda mu katale okugula ebintu. Ekitiibwa kyonna ekigula ebintu awaka abeera mukyala. Era musajja gwe n'ekitiibwa kyo bw'oba ogenda mu katale n'ogula ettooke. Ssente nga toziwadde mukyala waka kugenda mu katale kwenoonyeza bintu. Okyalabye nnyo n'ebizibu. Omusajja tagenda mu katale. Omusajja alina kukwata ssente nti meka 800 genda shopping emmere y'omwezi. Omukyala yamanya kyalina okufissa. Naye tomuwadde sipensi byonna obitadde waka agenda kufissa ddi. Weetutte mu katale gwe gwagula ebintu byonna ebyawaka obiguzi okuva ku sabbuuni bannange paka ku busenya. Kyova olaba muzadde abaana abatali bammwe. Ku DNA ogenda kugwawo ekigo.